tulokola akadde boweddeyo tujja kukwata bwe tuti kati ojja kudda emabega wano y'omuntu making sure nti enyindo yo kwegisibye basaba muddeyo peeniza muzikwate mu ngalo aha kiwedde nepeni kugamba baddewo emmeeza. So I'm going to request you buli omu atambule agende yeewandiise awandiike erinnya lye akomewo wano tutandike emmeeza eri mabegaawo akotambule eri mabegaawo tewekwata ku muntu yenna temubalagirira mubaleke batomere kuba n'abantu abatalaba beera Reverend
Reverend Edward K. Balabasi mulaba bwe yawandiise n'olwekyo tubakubireko obutambala mu bagabi nja kusaba bannaffe abava wano experience ye ebadde etya Reverend tunnyonnyoleko experience ngenza otuuka eri nga n'amaaso gavamu amaziga ngampulira nkaawa n'omutwe gunyuma ne bannaffe abatalaba embeera gye babeeramu buli mulala experience okutegera kuva atokyamanyi kiddakaawo wawula ate oba n'okutya kikiri wansi tokitegera buki ebigetaagala kusitula nnyo weeraliikira nti oyinza oba naye tukyegekubula gyotambulamu kati abantu bali abatalaba nabo beetaaga akaggo kaabwabo tebakozesa ani akalina nyambeko mamaama nyambaabo olaba akagga kano bakayita white cane boke bakozesa nga batambula agenda atambula bwati bwati bwerabwo abasinga tubayitako ku kkubo nga bayimiridde naye bwa muntu bwemusanga nga akoze bwati kitegeeza nti ayagala kukola ki naye abasinga kuffe bishop si bwe zikola tuyitawo buyisi cwi netubayamba akantu kano bwakakwata bwati kamwanguyira okateeka mu ki mu nsawo ye n'akazaayo mpaka agenda tamba